ebaddeyo olukiiko oba basipiika b'ensi yonna yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko enfumbo ey'obulyake banakiri aliko sanctions baziteekako lwa bubbi bade babala okusaliza yero abasinga bade banational platform nga bwe babateekamu era babakwata abamu ne babatwala ebizira kati abamu abana ne babayo ne boogera ne bagamba ffe batunya ab'ekavule. Maybe how do I prove that you're actually OC? Because you see, you're dressed like an ordinary person. Yes. I also need to be sure. How do I know? Do you have your ID? Ordinary because I have. Okay, do you have your ID? Do you have your ID? So that I know. I have. Let's take a look at it. No, let's go to the office and No, but now, you're operating from here. if we arrest you, you know, I'm a lawyer, so as there's such a thing as citizen arrest. So as a citizen, I can say this person here is a masquerader. Don't mind my dress code. No, I need to be sure who you are. Who is the person? DPTV Uganda, Dawn People Television. Ebiri mu NRM kifumba mutikwo. Rebecca Kadaaga mulowooza talumbaganye Speaker Anita kakati ebyokusaaga bivuddewo amulumbye beyannako amugambye vva mu bintu by'okweyerusa. Oyo gwe mulaba wabaddeyo olukuŋŋaana lw'abasipiika mu nsi yonna tasobola kusala yadde Dubai yadde mu America ne Bungereza ali ku misango gya bubbi na bulyake. Ekiri mu NRM muliro gutokota. Kapiteni Babu aleeta, Erika Jeno Kayanja aleeta, ne Rebecca asumuludde. Wawo tugenda bina tugenda kubeera nga tubitunuulira. Balamu avuddeyo ng'ali ku kuŋŋaanyizo ly'amawulire erya Uganda Media Center n'ategeeza nti abavubuka abaalabikira mu butambi nga bambadde t-shirt za NRM bano NUP yali ebasindise. Era n'atujjukiza nti aba NUP bakwata amayinja bwe batyo mu kalulu ka Kawempe ne bagakuba abasirikale. Bingi bitugenda otunuulira twegatteko mukwano gwange osobole okubeera nga enteekateeka eno ogiraba. Katukole bwe tuti nkomewo. Buterevu mbanirizaako abasebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera. Webale nnyo webalire ddala kyokola kye kisinga. Video gituwere like yakatwegattako nga gwe mulundi gw'osoose okubeera nga otugoberera. Genda maaso n'okubeera nga osubscribinga enteekateeka ebeerere ddala masavu. Nzikiriza nga sinnaba kubeera nga nandaga ntandike n'akatambi kano si ka mulala ka Mathayasi Mpuuga Nsamba. Njagala kusuubiza famire eziri eyo abaana bamwe nga bali mu makomera bavunda tetuli bagwagwa tetuli bajega. Omutogo neffe si nsujju Katonda yampa amagezi agasobola okumanya kino kinnya eno nzikiza kino kitangaala. Nja kukolagana ne bannange tununule abaana abo. They deserve another day. Okununula abaana abo si kukwata muzindaalo okwogera ng'aliko emmandwa. Naye okutegeera nti abaana bano beetaaga okununulwa mu mbeera yonna. Si kwekangabiriza kubanga tukuwadde omuzindaalo ojogambe nti abo genda bajjayo lwaki wabatutte. We need to tiptoe and understand the struggle of restoring sanity and hope to this land. Balwanyi bali baboonozaayo ng'agenda tadda. Ngukanya tugamba ndi mujje
omukulembeze wa Democratic DF omanyi bw'oba oleeta DF DP bagiyita batya ADF byonna bigenderaawo kakati Mpuuga ebyo bimu ku bigambo byayogera nga balonkinga oba nga alayira okubeera president wa DF mu kwogera ebigambo bino Mpuuga awulikika ng'agamba nti agenda kulwana obutassa mukono kulaba ng'abaana abali mu makomera bavaayo kyannaku nnyo nti ayogera bino erinnya lye n'erya bbiri we ge tulaba mu kusibwa kw'aba Edi Mutwe mu kusibwa kwa Kirewo Kivumbi mu kusibwa kwa Wakabi Simaati naye agamba agenda kukola ki kulwana masajja anunula abaana b'abantu abali mu makomera buno bunnanfuusi bwennyini bwe baali balonkinga ekibiina omukulu amanyiddwa nga yani oli erinnya ndyerabira Kagege yani Oweekitiibwa Muhammad Nsereko yavaayo n'agamba mbu bo tebalina kye baagazana anoonya buyinza bo balwanyisa mwami Museveni alina obuyinza ate alina buyinza tebagenda mumalirako budde n'atwala obudde bwe bwonna ng'ayogera ku atalina buyinza. Bobi Wine yabadde mu ggwanga lya Canada. Emboozi eyo twagitemyetemye kigambo ku kigambo. Abaffe abawuliriza nga tutemaatema Bobi Wine yatutambuza okuva ku lwakya yajja mu buyinza lwaki ayagala okukyusa obuyinza n'atutemaatemera Uganda n'agituwa byonna nabibawadde. Omukulu Muhammad Nsereko yavuddeyo ku mukuto gwa X nga yeemulugunya ng'agamba yeewuunya omuntu asaba obukulembeze bw'eggwanga engeri gy'ayanukulamu ebibuuzo ey'ekibogwe era ng'agamba kyewuunyisa nti oyo mbu yayagala okutwala obuyinza bw'eggwanga. Byabadde bigambo bya mukulu amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga erinnya linsumbuwa eryo Nsereko Muhammad dirino lyankwata mulitegedde lyankwata erinnya eryo era oluusi yavuddeyo mbadde nnoonya wano okubayitiramu mu bigambo omusajja oyo byayogedde naye nga kitegeerekeka nti omulimo gwabwe kulwanyisa Bobi Wine ekyo kyo kimanyiddwa. Bwe kiba kimanyiddwa then bino byonna balina byogera. Naye waliwo movie gye bayita Designated Survival. Simanyi oba mwali mugirabyeko Morgan. Designated Survival. Movie eno njagala gidedicatingira Nsereko ne Bampuuga. Ebimu ku bizibu bano abasajja bye balina biri bwe biti nti baagaana okukkiriza nti Katonda alonda gw'ayagadde. Designated Survival yakusiigira ekifaananyi nti ensi singa eba egudde mu matigga wabeerayo omuntu oyo ow'enkizo gwe baleeta asobole okubeera ng'akwatirira ayinza okuba talina bumanyirivu ne kasita kiba nti ye yalondebwa. Leero Kyagulanyi yalondebwa oba oyagala oba toyagala kati mukitwale nti ye Designated Survival. Nooli wadde yasanga okucriticizingibwa mu bakulu mu magye mu bannabyabufuzi abaaliwo ku ludda oluvuganya gavumenti ate musajja atunga kyakayiga nga buli kimu yeebuuza kyebuuze
yatuuka n'apiikinga, yatuuka n'apiikinga, n'asooka ava ku bwongo bw'abapolitician n'akozesa obubwe ye nga kyakayiga n'asobola okubbulula eggwanga. Munoonye muvi eyo bagiyita designated survival. Bano abasajja bo basiga ekifaananyi nti be bagezi, basiga ekifaananyi nti be bategeera, because emboozi eyo twagimenyemenye. Noonya wayinza okugamba nti ekibuuzo kyagaanye ne wambula, naye okumanya nti bano yatugamba tamalira budde ku muntu atalina ntebe, naye akugambye I just watched the interview where a politician was asked nti yakamala okulaba interview eyo we babuuliza nga babuuza Bobi Wine what a new Uganda would look like. Agamba answer ye yamazeemu amaanyi. Answer gye yazzeemu nebino ebintu twabi simanyi producer oyinza tufunira ku Bobi Wine we yayogeredde ku Uganda gyayagala ekifaananyi kye yatusiigidde ekyo, because eno emboozi twagitemye, buli nsonga twagitemye, buli nsonga twagitemye. Njagala tusooke tuwulire paati ono omwami wagambira nti ye engeri Bobi Wine gye yazzeemu ekibuuzo yabadde tematiza nti oyo yayagala okulembera eggwanga ddala, naye nga bagamba nti bagoba agulina omukulu ng'akugamba tebamalira budde kwatalina buyinza, naye opinion ne video in fact bamulaba okuva wasimbudde ekigere okutuuka gyasembera. Tweyanziza abe ku mapeesa. Katuwulire ekibuuzo kino we bakibuuza Bobi Wine yayanukudde atya. Talking about a new Uganda, allow me very briefly to paint a picture of the country that we want to build, and we can build it. The Uganda that we want, a new Uganda, first and foremost, we want that Uganda to be free. To be free, what does that mean? To have a free country. Lately, all of you saw that Uganda is now completely under military grip. The military is firmly in charge of our country. Who is the head of the military? Museveni's son. All of you know Museveni's son. Mwena mmanyi obwongo bwe bulowooza. Bajjajja baffe baatugambanga Idi Amin. This is Idi Amin ate nga atamidde. Bajjajja baffe baatugamba Hitler. This is 10 times Hitler. So that's where we are as a country. We want to free our country, to end military rule, to make sure omuntu yenna are enjoying a human dignity, just like it is here in Canada. To have the right to be human beings, ladies and gentlemen, that is what we mean. Tetulina right to kuba human beings, because you can't be a human being when I don't like your attire and I'll send my men and pick you and shave your head and beat you and torture you and do all manner of evil things on you. That's what happens home. We want to end that, and we're going to end it. We want to have a country where everyone is going to be equal before and under the law. Obodi muteso, obodi munyankolo, obodi muganda, obodi muchuli, everybody. That is our mission, and we are going to achieve it. That is the first step, the very first step that we are taking as soon as we take power.
twagala tubeere mu nsinga omuntu tatya kwogera kyalowooza kubanga ajja kunyiiza abo abali mu buyinza abakutte emmundu. N'omuntu totya kulaga nti olina amagezi kubanga abo abakutte emmundu tebalina magezi, therefore bw'olaga nti olina amagezi bajja kulowooza obajereze. That is what we want to change, ladies and gentlemen, and we are going to change it. We want to live in a country. One of my sisters, Rebecca, abadde akiyimbako wano, and I agree with her. We must have a country that has constitutionalism. Lwaki tubeera n'amateeka nga naye tegagobererwa? Nga bagamba okay, abantu balina obuyinza okulonda. Ne musimba layini omu abantu 50 ne bamulonda, omulala abantu 3 ne bamulonda, ne balangirira ow'abasatu nti yawangudde. So we want to change that. We want to take power in the hands of the people and make leaders servants of the people. Ng'omukulembeze ayagala obuyinza alina okujja wano ne yeerereja n'abannyonnyola kyayagala obbakolera, ne mugamba kale tukkiriza, ne mulonda, batakikola nga muvotinga out. Twagala bakulembeze babeere nga batya abantu, nga batya okunyiiza abantu, nga tebasobola kukola bya kisiru. Nga namawanga nga Canada okulaakulana baganda bange. Sinti bano ba Justin Trudeau yani prime minister amu, simumanyi namumanyi. Ensi zino okulaakulana tekitegeeza nti abakulembeze baazo balungi nnyo, nti oba bampisa nnyo. No. Ne kuba abantu baazo bali so empowered that you cannot bring them nonsense. So we want to empower Ugandans, abakulembeze babeere nga batya abannansi. Ng'atya okulya enguzi agamba abantu bajja kunkasuka nga kisoboka. So that is what we want to bring in our country. Ate nga tusobola okukireketawo baganda bange singa tuba tukwataganye ffenna ng'amateeka ge gafuga kye bayita rule of law. We don't have it back home. Tuwali mateeka tegakola. So that is the first step that we want to do in Uganda. Ebigambo by'olengera wano ebya Muhammad Nsereko byanukula bino by'owulidde Bobi Wine ng'ayogera. Mu bigambo bya Bobi Wine akusigidde ekifaananyi kya Uganda gy'ayagala. Uganda ng'eri free. Njagala oyimirirawo munnayuganda ombuulire ddala Uganda eri free, oyina eddembe okukola by'oyagala. Uganda omugwira mwakutwalira ng'ekitagasa. Uganda yeetaaga okubeera free. Ekirala njagala tutegeere nti Uganda gye tulimu nga bannabyabufuzi bonna nga bw'obalaba nga bagamba ntwagala kukyusa bukulembeze bwa ggwanga, babaguze, babawadde ssente, babakoze eki, babakubye abalala babamenyeemenye, kyokka n'abamu bakolera mwami Museveni. Uganda yeetaagisa ye Uganda nga mwami Museveni avuddemu. Bobi Wine kyaga twetaaga Uganda ng'eri free. Mwami Museveni bw'anaavaawo amateeka gagenda kutandika okukola. Mwami Museveni bw'anaava mu buyinza, Parliament ejja kuddamu efunctioning nga bweteekeddwa okukola singa anaabakutta obuyinza anaaba nga akkiriza amateeka gakole mu ggwanga. Leero tulina constitution, biki byekola? Tunuulira constitution amateeka bagakyusa nga bwe baagala. N'agamba nti twagala Uganda evemu enkola eya military rule. Mwawulira dda mutabani wa mwami Museveni CDF w'eggwanga General Muhoozi ng'agamba lino eggwanga terigenda kuddamu kufugwa muntu yenna atali wa magye. Ebyambalo bingi babyefunziza bagamba bya magye, kitegeeza tuli mu military rule. Bobi Wine agamba ebyo biteekeddwa. Twetaaga Uganda nga bakulembeze bajja kuwa abantu ekitiibwa, ddala bawa abantu ekitiibwa. Ng'omuntu basobola okumulonda akutte ekyokusatu ne bamulangirira nga yasinze. Bobi Wine agamba bino byonna tusobola obyogerako. Naye Uganda esooka enunulwe, esooka eve mu buwambe.
Nsereko yabadde ayagala kuwulira bino nga Bobi Wine bamubuuza ku Uganda, nnyonnyola ogenda kutondawo otya emirimu, ebyobulimi ogenda bikola otya, nnyonnyola ebyo byonna bijja kubeera implemented nga waliwo ayagala ddala embeera y'abantu ekyuke oba bikyuke bibe ebirungi. So sagala kubeera nga nsukkawo ku mukulu oyo yennyini nzikiriza tusooke tuzanye clip eno. Baganda baffe mwenna abasindisa akasente akasembeyo kubeera nga mufuna kaadi nsanze ziweddewo. So lunaku lwankya okufuna kaadi njagala tusooke tulabe akatambi ako. Kaadi banaye mugule kaadi, abantu bagula bannange. So ticket zaweddewo, certificate zaweddewo. Lunaku lwankya I think nja kuba nga nkeerayo. Tulabe clip eno tweyongereyo. Ngera we basasulira akasimbi bagaddewo kakati olunaku olw'enkya era ndabikise okutindigga eggendo okomawo okubeera nga nona certificate zammwe. Mwenna amagye gammwe ngalina mu bungi wano. So olunaku lugenda beera lwankya mikwalo gyange, tugenda beera nga tukomawo nga bw'omanyi abantu batwala tiketi rogo atannaba kunona dduka misinde. So mwenna abaagala tiketi abasigadde mugenda kubeera nga mufuna olunaku olw'enkya. Kale wano wetujja certificate atannaba kunona eyiyo gwe sinnaba kuwayiye olunaku lwankya. Certificate zaweddewo, obudde bugenze. Olunaku olw'enkya atannaba kubeera ng'ofuna ngenda kubeera nga nkuweereza eyo mikwalo gyange. Abasindise sente zammwe buli omu agenda funa eyiye. Abafunye then atannaba kufuna lunaku lwankya. Ndowooza lwengenda okusembayo abanaddako tujja kwesootinga mu maaso awo, naye abalala Mama Akramu, Aaron ezammwe zigenda kubeera nga zijja olunaku olw'enkya. Kaadi zaweddewo, tulinde olunaku olw'enkya ensonga ebeerere ddala masavu. Kale enteekateeka bwetyo bwe badde olunaku olwaleero, olunaku olw'enkya mujja kubeera nga mufuna certificate zammwe. Timu DPTV enteekateeka mugikole eggwe, tulabe kiki tusobola okukola naffe tugende n'ekyaffe. Kakati bwe tuba nga otuvuddewo, producer ojja kunzikiriza, in fact ndowooza tugende nga bwe tugenze, otuwe ku maama Kadaaga ow'ebusoga. Rebecca Kadaaga avuddeyo. Ayi Katonda wange, bulijjo bagamba nti kozi bulijjo bagamba lwaki oyagala ngambe tugamba wali ompuliddeko. Bulijjo Mogani agamba nti oyo omukyala yeesiiga ebizigo, bw'akozesa ebizigo era nga bagamba naye agamba mbwe yali ayagala kufaanana bazungu nekigaana mbu. Kakati abantu bangi abazze nga bamwogerako nga basibwa. Kakati Rebecca Kadaaga gyavudde ya Rabbi n'atugamba ono mumulaba tasobola na kulinnya bweru wa ggwanga. Bw'aba ayagala agendeko e Dubai, bw'aba ayagala kale alinnya agendeko e Bungereza, kale agendeko mu America. Rebecca Kadaaga atugambye tasobola. Ani
Speaker Anita Among bali mu battle ne yali speaker Rebecca Kadaaga bonna bakayanira ekifo kimu naye muganda wange obunkenke obugenda maaso ebigambo bagamba ebimpi n'ebiwanvu ebisongovu soko tuwe emboozi eyo ye mukono okuwenja akalulu k'omumyuka wa ssentebe wa NRM akiikirira abakyala Rebecca Alitwala Kadaaga asabye abakulembeze mu NRM okuteeka mu nkola bye basuubiza abalonzi tebazifuna naye nga ali abasuubiza tebazifuna naye nawandika baluwa emirundi esatu okumujukiza nti wasuubiza abakyaminde emmotoka naye gatannabaddamu naye nga ku gundi ya levo y'amagombolola ne bawa abakyamene ba NRM pikipiki ezaffe zaero si kibi nene mugamba nti naye sebo mugombolola omwo mulimu omukyala atambula ekyalo byalo byebimu kakati onajjanga otya ku lukiiko nga chairman yavuze pikipiki okujja ku lukiiko omukyala atambudde ono agambye nti ekibiina kyabwe kiri mu kugezesa nga kyekiseera basse ekitiibwa mu ssemateeka waabwe nga bakola ebigwanidde waliwo n'omuntu yeerese sirabangako omuntu afuuse musiraamu olwaleero ekya naafuuka imaamu ani akukkiriza okufuuka imaamu nga wakakyusa eddiini omuntu wakava mu FDC tonawosona myaka 10 ate nga mu constitution yaffe yenavuga nti laga kyokoledde endale mu myaka 10 egiyise ng'asinziira mu disitulikiti y'e Mukono sokanda baba NRM yenetandika okubukira ensonga kubanga wesize ebizigo sokanda baba NRM yenetandika okubukira ensonga kubanga wesize ebizigo sokanda baba NRM yenetandika okubukira ensonga kubanga wesize ebizigo wiiki eno ebaddeyo olukiiko oba basipiika b'ensi yonna ensi yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko enfumbo ey'obulyake nanange wekiri aliko sanctions baziteekako lwa bubbi sokanda bo ba NRM sokanda bo ba NRM teekako lwa bubbi ab'Amerika tasobola gendayo UK tasobola gendayo nawale Dubai wa tasobola gendayo sokanda bo ba NRM yenetandika okubukira ensonga ebigambo bya eyaliko speaker Rebecca Kadaaga agambye nti katulabe obwenkanya bwa NRM olw'okuba bwesiiga ebizigo. Kigambo si kinenemu oba amazima galuma. Enzoga omuntu yesiiga ebizigo nga takyagala. Ayinza n'okuba nga tayagala. Kati nga bw'olaba omuntu omugamba mukadde nkulamusiza n'akugamba waayi nze nkulira ekika ky'abeewammwe. Oyinza okugamba omuntu amazima ne gamuluma n'agamba nti tosobola kubeera nga wakasiramuka ne bakuwa obwayimaamu
kyabadde ategeeza Anita Amongo speaker wa parliament yava mu FDC tanaweza myaka 10 ngavudde mu FDC yegasse ku NRM. Kadaaga tosobola kubeera nga wakasiramuka ne bakuwa obwa imaamu kiba tekijja kukola okategedde takomyawo n'agamba nti omuntu baamugaana okgenda e Bulaaya lwa bubbi. Mujjukira campaign eyatambulako wano ne basooka batuyiira engoye ne batuga in fact ebimu ku byavako sanctions z'Ebungereza bakizuula nti speaker wa parliament agula engoye ze azigula royal family y'Ebungereza weegula. Tugenda okulaba olugoye nga mama kakati omukyala agamba tasobola kulinnya lwanguzi ekirala mbububbi mu comment section twesangeyo wamagolooza Mubbi ddala alyenguzi nga ndaba bamuwaayira aliwo abagenda ogamba sajjime weewugulwa zaaki nze simanyi gwe ngamba simanyi tuveeyo yeyo bato emizinga give wa Captain Francis Babu nga gyolekera abakulu mu NRM bakooye kakati ate ye Rebecca Kadaaga omuduma agukutte n'agutunuza mu speaker aliko direct beyanako Jeno Kayanja oba yasirikirawa yakwata omudumu n'agutunuza mu bakamabe n'akuba n'akuba oba yasirikirawa awonse na